Mwebale okunegattako nate ku Financial Literacy in Uganda. Amanya gange nze Namanja Miriam. Olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo okubanjulira akanyumiro akapya ke tugenda okubeera nako ku channel eno. Akanyumiro kano eno kayitibwa Abagagga Bategeezaaki. Abagagga bano eno batera kubeera abantu ba bigambo bitono ddala, era mu bigambo binene ebitono bye boogera bitera okubeera nga amakulu gaabyo gatera okubeera nga makusifu. Kyentegeeza nti nga amakulu gaabyo si ga kungulu, wabula ng'olina okubeera nga osooka kubyekenneenya bulungi n'omanya ddala kiki kye bibeera bitegeeza. Mu kanyomero kano eno tugenda kubeera nga tutaganjula ebigambo binene bye boogera, tumanye kiki ddala kye bitegeeza, ate tubeere nga tusobola okubeera nga omuntu wa bulijjo asobola okutegeera amakulu agali emabega w'ebigambo bino eno, asobola ate okubyapulayinga mu bulamu bwe, tulabe enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira omulamwa ogugamba nti pay yourself first, oba sooka weesasule. Ebigambo ebyo wali obiwuliddeko, omanyi kye bitegeeza, kye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Omugagga bw'akugamba nti nno pay yourself first, oba sooka weesasule, abeera agamba nti ku ssente zonna z'obeera ofunye, oba za musaala oba amagoba g'ofunye mu bizinesi, nga tonnaba kusaasaanya ssente ezo ku kintu kirala kyonna, sooka oggyeko ekitundu ng'ekyo ekitundu kikyo kyakwesasula. Kinene ekitundu ky'obeera oggyeko ekikyo kye kibeera ekya savings ne investment. Mu typical spending model y'omuntu yenna omwavu oba akolerera okwavuwala, buli wafuna ssente ze oba ez'omusaala oba magoba g'abeera afunye ku business deal yonna, abeera asooka kuggyako ekitundu ekyo ng'asooka kusasula bills ze, rent, masannyalaze, school fees n'ebigwa mu kkubo eryo, nga wamala okuggyako zineno bills ate n'atandika okuspendinga mu entertainment, going out, ku kutandika kugula birabo, nga bw'amala okukola ekyo akabeera kasigaddewo konna, bw'abeera afunye omukisa ne wasigalawo, ssente ezo ate z'abeera ateeka mu savings oba investment. Naye bw'otunuulira money model y'omuntu omugagga oba akolera okufuna obugagga, olaba nti ssente zonna z'afunye musaala oba magoba ga business, asooka nga tannaba kukola kintu kyonna, asooka n'aggyako ekitundu, ng'ekitundu ekyo kyakwesasula, kye tulabye nti kwe kuggyako ekitundu kya saving ne investment, nga bw'amala okuggyako ekitundu ekyo ate bw'amala n'agenda mu kusasulira bills n'okuspendinga. Bwe weekenneenya money model y'omuntu ono omwavu, olaba nti probability y'okusigazaawo akasente k'okusevinga ntono ddala. Era ogenda kira nti bw'ogoberera model eyo ey'obutasooka kwesasula, ogenda kumaliriza nga tewali saving yonna gy'okoze mu ssente zineno z'obeera ofunye mu bulamu bwo. Omuntu yandyesasudde ssente mmeka? Research yenna akolebwa akomekkereza afunye magic number eya saving, era magic number eyo eya 10%. Ti omuntu bw'otandika mu buvubuka bwo nga oteeka emabbali ebitundu 10 ku 100 ku ssente zonna z'obeera ofunye, ogenda kumaliriza nga ate obulamu bwo obw'obukadde si bwakukakaalukana, era ogenda kubeera nga toli mwavu. Eno 10% teri rule of thumb bw'olinako ku 10%, obeera osobola 50%, then well that is even better. Bw'obeera tomanyi wa wakutandikira na kusevinga, omuntu yanditandisa atya okusevinga, twakola dda video y'okusevinga mu ngeri entuufu, era nyikuteredde wansi mu description, genda weetegereza engeri ki gy'olina okusevinga era otandikirawa. So muganda wange, nga tonnaba ggula ngatteeyi empya gye walabye ku TV, nga tonnaba kusasula omusajja owa gym gy'ogenda, nga tonnaba nakusasula owa butcher, nga tonnaba nakola contribution ya muntu yenna ey'embaga, sooka oggyeko ekitundu ku ssente zo, ng'ekitundu ekyo kyakwesasula. Abantu banene ababeera ku birowoozo byo ng'ofunye ssente, tebabeerayo gy'ozuukukira mu matundibudde ng'ogenda kukola, tebabeerayo mu biro by'omala ng'otunula ng'oli mu kukola kunoonya ssente ezo, so lekeraawo okweryaza amaanya, tandika okwesasula. So mbeeyanzizza nnyo okubeera ku channel eno. Leave a like if you like the content and teeka wansi comment manye oba
this information has been helpful in any way, and teweerabira subscribing. Thank you very much. Bye bye.